Abadde kayisa nnyo mu katale k'e Bunnamwaya ng'abazadde bagula ebyetaago by'abayizi eby'olusoma olwokusatu. Abantu aba buli ngeri balabiddwako nga balamuza ku bbeeyi y'ebintu kw'ossa n'okubigula. Kino kinajjukirwa nti okusinziira ku ggwanga lyattu Uganda, olusoma olwokusatu lwa nkizo nnyo ku bayizi okuviira ddala ku mutendera ogwa nursery okutuukira ddala ku siniya ey'omukaaga. Newankubadde nga biri bwe bityo, mu ngeri ey'enjawulo, abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu, siniya ey'okuna kw'otadde ne siniya ey'omukaaga, bano batuula ebibuuzo eby'akamalirizo by'oyinza okuyita UNEB. Ebyo ng'obitadde ku bbali, abasuubuzi b'ebintu ebikozesebwa abaana bano nga bazzeeyo ku masomero omuli riimu, toilet paper, ebitabo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, bagambye nti abaguzi baavu nnyo era abazze mu lusoobo okusinziira ku bwe babadde basuubira. Era ng'omu ku basuubuzi ategeerekeseeko nga Isima ayogedde bw'ati. Bakasoma by'okkonge tetutegenkanye ne tubaterawo bye balina okugula naye sokka tetunnabalaba banguye abaana badda ku ssomero batandika nkya kitegeera ebintu byatubimbiri pafiumu tebalina kuwonya bubi gaagaawo setaaga muwangu wapolole twabakoledde twakoze tetulina okukola. Waliwo ebintu bingi abaana bawala bannaabwe mwebereremu ebintu byonna tubirina sabbuuni waali deodorant weziri sikudde eri ate obunyirire banno ate nawe tumanyi omwana omuwala yamanyi ate namwe abatatunabakudda ekisomero mukwekolako. Abadde n'abasuubuzi be bateesezza biraze nti eggwanga lyattu likyali mu mbeera ya kaweereevu. Nsigadde nze Kayaga Rachel, omusasi wammwe ku MRU Terefayina.